kitalo nnyo yenze I20 yenze I20 kitalo nnyo ekya Baby Deo tabadde just muyimbi munnange wabula Baby Deo abadde muganda wange kuba twava wala tuvudde wala fe wano nga bwe tuli kisuka ku kyokuba omuyimbi naye tumumanyi ng'omuntu kitalo nnyo kitalo ddala kuba abayimbi bannange bonna abamu twabadde ku Nantono Theatre tebasobodde kujja wano naye nga twabadde enneeru ku Nantono Theatre wala bakyali mu makubo bajja naye nga kitalo nnyo tugenda kuyimirira wamu ffe ng'abayimbi tugenda sooka kwegeya kuba abasinga tukwataganidde wano tulabe kye tugenda okukola ffe ng'abayimbi tujja kyogera lumu nga tumaze okwegeera. Thank you kampe producer Jonah naye nga nze ngenda sinsookera ngambe gavumenti nti abayimbi abamu tufa tuli desperate Baby Deo bwafudde Lady Grace bwe yafa tufa tetulina ssente mutumye copyright mutuwe copyright nze ngenda kiremerako. Mbalamusiza nnyo amene eddoboozi yenze Henry Mwanje banange abayimbi twagala nnyo obululu banaye kampulire ku kalulu ka Baby Deo saidi eno kiri kikya naye abayimbi tubeera basanyusa gwe mulimu gwaffe omukulu newankubadde abantu betusanyusa batwagala ate ne batugulumiza ne batusussaawo naye nga tefe tuli basanyusa baabwe so ne mu mbeera y'okufa tuba twagala essanyu lekolejja ebeerewo bannange kitalo nnyo nnyo nze Baby Deo nanga badde mukwano gwange ebbanga ddene kubanga tanafuuka wakabi ate era nga nange sinaba kuba wakabi so nange nyoleddwamu na buli muntu ali waneeno. Amanya nze producer Jonah kitalo nnyo bannange nze mbadde producer wa Baby Deo guno omwaka abadde ateeseteese ennyimba nnyingi nnyo z'abadde agenda okuta naye obulumi bungi nnyo bwe tuwulira obulumi bungi nnyo bwe mpulira simanyi we ngenda kukola nnyimba ze ezimu zaali zafuluma ate tunnaba kuzita buti n'ekibi nnyo kitalo nnyo ddala. Amanya n'eddoboozi ndi Don Pounds wa Poundex Band naye wonkoze naye ku stage nyingi era nze simuze wawuma Mubende Poundex Band yakozeewo ekiro naffe ng'awuma Mubende tubagulisa za sementi 10 tugaziwa buli mugunyawo ye tuba naye bulijjo. Bakungubazi bannange balamusizaako nnyo mwebala okujja bambi ku lw'omukolo gwa munnaffe ogusembayo Baziraddeewo muyimbi munnaffe muganda waffe tubadde tumwagala nnyo era tunyoleddwa nnyo olw'okuba nga tetukyaddamu kumulabako okuva n'olwaleero. Nze amanya n'eddoboozi k'omusha Brenda aka Brenda K nga ndi chairperson Buma Reta Mubende era nga Madamu Cindy antumye ebigambo bino obudde bunene badde bava Dokolo waliwo omuyimbi munnaffe yafa amaze wiiki namba era nga babirimu batubadde gya Baby Deo ku National Theatre bamuzise olunaku olw'ejjo atutumye nti alina okunyolwa kungi nnyo olwa muyimbi munne naye atutumye ffe tubeerewo ku lulwe kuba yetasobodde akyalina obukoowu bungi atuuse ekiro kubanga baavudde Dokolo okuziika omwami bamuyita Moon Bernard abadde akolanga spokesman Muhuma ate era asekritale eri eddokolo Muhuma so kulw'abayimbi bannaffe nga tuli bumu waliwo akagambo akayogeddwa wano nti abayimbi tebakomawo ki Mubende ab'e Kampala tubagobe Abdunyugunya n'agamba nti naffe we tunaagenda e Masaka ab'e Masaka batugobola okuba tetubasondera kati mukyala Cindy yasondedde Dokolo era omukolo gwonna yakoze eki yagutambuza ati wuliriza Kenzo muyimbi munnaffe era pulezidenti waffe naye saakitegeddeko ekyo naye wano tetuli mu politics kyenyinza okugezaako okukola kwe kwebaza abayimbi bannaffe bonna oba ba federation
tutwala ffenna yetwala associations zonna era twebaza olwekyo mwebale nnyo mwebalire ddala naye nga bakama baffe babaagala nnyo mwebale nnyo baana baffe bayimbi bannaffe mwegumye mutambule mpolampola mukama abagumize ddala kamusooka naka muzeeyi mukama wange pulezidenti wange mukomawo Lord Fred Sebatta apeereza obubaka naŋŋamba nga mumanyi obukoowu n'okkulaakulaa kati kamalirize agambye bw'ati ow'omukwano Bebiddeewo obadde mwana wange era obadde mu kibiina kyange ekyakomawo ekyabayimbi b'akadongo kamu sisobodde kujja naye nsindise ababaka bangi okuli n'akulira abayimbi eyo era nga twegatidde wamu nga komawo abayimbi b'akadongo kamu ffenna twesonzeemu ssente $51,015 ne tuziteeka ku ssimu ya mukulembeze munnaffe Abudu Nyanzi ssente ezo nzifunye bassebo ne bannyabo $51,015 n'olwekyo bakuba mbadde njagala babusembayo ono atambuze paka nga tugenzi wali